Eno eringa esembayo ku topic eno. Bintu ebimu tusazeewo tubibuuke kubanga omuntu yakola research ono yenna n'amutegeera kyamutwalira emyaka 48. Omusajja yamanyiddwa nga Jordan Maxwell. Ebintu ebyo byonna byasoma mu myaka 48 so abikola mu video 10 oba video 5. Anilesi nga nkutuziza mu kibiina ku blackboard nembikunyonyola bulungi awo kyanguwa. Kale katugende ku party ekuyambira ddala ng'omuntu. Nakugambye nti banka zicontrollinga currency flow oba cash flow. Currency ze sente kyomwena mukimanyi. Wabula teyo River Bank controllinga water currency oba ocean currency oba sea currency. Wano tulina bank yaffe wamu ne River Bank. Wabula bank ezaffe concept bazijja ku River Bank. Tewuliza ebigambo bino. Ekigambo banka kyo kiva ku River Bank. Banka zaffe zirina streams of income. Okiwulidde streams omanyi kitegeeza kikebereko zirina ne liquid assets. Okiwulidde nti liquid olowooza lwaki baziyita liquid. Zirina ttamu emanyiddwa nga cash flow. Owulidde flow, water flow. Zibeera ne currency. Olaba dola, shilingi. Miga twalabye nga zirina ocean currency, sea currency. Ekyo banka zonna zikolera wansi w'etteeka lya maritime law oba the law of water. Ndowooza nakunyonyolako ku theory y'amazzi. Mwabangoberere eyo mugimanyi. Kati ki ekireeta currency ku mazzi? Omwezi gwe gukozinga sea currency, ocean currency. Entambula y'omwezi yekozinga currency. Kati wano tugenze ku benefits and the law of nature. Omwezi guteeka currency ku oceans ne seas. Wabula si mazzi gokka, naffe abantu. Jukira nti nagamba ebitundu 80 ku 100 ku muntu mazzi. Ate we kigwa ku baby yabeera 90% water. So omwezi gukontrolinga currency eziri mu ggwe kubanga naawe oli mazzi. Ekyo lwaki omwezi oguba guggwako wabeerawo enkyukakyuka y'amaanyi. Katusookere mu baana abato. Baana abato osobola omulaba ng'omwezi guggwako abadde akaaba nga takyakaaba, abadde takaaba natandika okukaaba, abadde omunafu n'afuuka ow'amaanyi, abadde omulamu n'alwala. N'olwekyo mu buli ngeri gumulekako effect kubanga gukozinga currency mu ye. Jjukira ye ali 90% water. Osobola obawulira ng'agamba omwana ono buli mwezi oguggwako alwala. Bwe tudda mu bantu abakulu abakyala mukimanyi nti ebiseera ebisinga bwe batulabye mu mwezi obeera mukutidde. Jjukira nti edda obudde babaliranga ku mwezi tewaliwo bya nnaku. Babaranga mwezi gujjudde. Ekyo lwaki abakyala bagamba nti nagenze mu mwezi saalabye mwezi gwange leero. Teyo effect ya mwezi nti kubamu akafaananyi ng'omwezi togulabye nga n'omwezi teguggwako kitegeeza togenda funa periods zo kubanga omwezi teguliiyo. Tokyewuunyanga lwaki ebivulu ebisinga babitegeka ng'omwezi guggwako. Yakozeko mu bbala asobola okunnyonnyola nti ennaku endala ng'omwezi gukyalika abantu babeera beeyisa bulungi era nga babeera nnomo. Wabula ng'omwezi guggwako kubanga omwezi gujjudde abantu babeera nga balalu era nga babeera beeyisa nga balalu. Kati eyo effect ya mwezi kyekyo lwaki gulina lunar cycle. Lunar cycle kiva mu kigambo lunatics. Lunatics atwalibwa okubeera omuntu omulalu naddala mu nneeyisa nti gw'oyinza kifuniramu wa. You have to align yourself with the currency flow. Olina okukkiriza currency flow oba energy okuyitamu nga towakana. Kino kye kimu nga wonaabeera ku mazzi nga kuliko currency katugambe amayengo. Tosobola kulwana na mayengo okusimatuka. Olina kugenda na flow y'amayengo. Wano kyentegeeza woddamu okulaba waterbody yonna oba mugga oba nnyanja tuula ku mabbali okkirize amayengo okuflowinga mu ggwe. Kale n'oba tosobodde genda ku waterbody yonna osobola okutuula wansi n'owuliriza amayengo. Wano tuli ku benefits of nature. Nga osobola okukozesa omuddo ne gukuwonya endwadde. Kati kino kye kimu sikugamba kusinza mazzi, sikugamba kuva mu ddiini yo ate buno si busamize. Zino benefits of nature. Nature esobola okubulesinga. Olina kukola kye tuyita manifestation ne affirmation. Nti bw'otuuka mu kifo kyonna nga waliwo amazzi osobola okulowooza ku ebyo by'oyagala mu bulamu bwo. Osobola okubiwandiika wansi. Olwo ntandika obikolamu manifestation ne affirmation. Ofunze ne weerangirirako ebyo ebirooto byo. Abasinga mwagala ssente naye ne ssente omala n'ozifuna kubanga concept ya banka yonna gye batereka ssente concept bagijja ku mazzi. Ekyo kibagamba nti omuvubi ssente azira kivubi kubanga ye is blessed with nature enkyagenda kufuna. Olwekyo talina kyeyeraliikiriramu yadde. N'abakima obugagga era bagamba mbu yagenze mu nnyanja. Bwe tekikwetagisa genda makubo makyamu olina kukola manifestation ne affirmation. Ebyo bapasita bye bakozesa. Pasita n'agamba langirira weerangirireko omukisa. Wandiika by'oyagala mu mwaka guno, wandiika by'oyagala mu mwezi guno. Olikola manifestation ne affirmation. Bintu bino ogenda kuba obiyitamu buli lunaku kubanga bye biroto byo by'oyagala. So mu kubyagala ennyo with the time bigenda tuuka nga bituukirira kubanga wabyerangirirako. Gwe n'olyoka ogamba nti bansabira ne nkifuna. Naye nga ye gwe yakola manifestation n'okola ne affirmation lwakuba wali tomanyi. Kati wano nkubuulidde omanyi osobola okukikola ssaawa yonna. Olowoozenga ku ebyo kubyetaaga. Basinga mwagala ssente. Olina kubondinga na nature. Kyekyo wakyowulira nti oli yagenze n'afuna omuddo gw'essente, omuddo gw'emikisa. Nature esobola okubblessinga abundantly. Ebirooto byo ne bituukirira ku speed gwe kasita okukwatagana nayo. Ekyo kirabo kyava wa mutonzi. Vidiyo eno siginyondodde bulungi kubanga ebimu mbibuuse naye njabakolera essomero. Kale twabagane mu vidiyo enaddako. Bye.